الكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالأسماء والصفات المنزه عن الأشباه والنظرات، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء وشريعة الغراء محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد nkujjukiza mpuliriza bwe nejjukiza Allah okumwebazanga bingi byakolera kyannaku okuba nti wangadde tusaala ebbanga ddene wakajjukira mu Ramadhan kyannaku twekube emitima mpuliriza Allah tumwebazenga nga bw'atakoowa ku byatukolera okusooka tetukoowanga ku byayagala. Allah bingi byatukolera bemwenkana emyaka bangi bali mu ttaka n'olwaliro bangi baziikiddwa nawe kaliba kawungeza akafaanana kati ng'abantu bakulumulukuka badde ewaabwe nga ne maama omwali nga bamaze okuziika. Kaseera kannaku akeetaaga okulowoozaako kati. Kigambo budde, kigambo ssaawa, kigambo biseera kitegeeza bulamu. Ramadhaani egenze si yeyokka, ffenna tugenze. Wallahi tetuliwo. Weesunga Yidi nga maziika go tegagenda kutuusa Yidi. Lowooza nnyo ku lunaku lwe bali kunaaza. Muli bw'osiriikirira akaseera ako kalina ekizimbe kye kaagala. Bakulimba abakaaba abasinga tebakaaba bituufu. Tugenda mugamba ki? Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyatuwangaze. Bangi ebitegeeza eddiini tuyimiridde bubi nga n'ababisomesa abasinga tukoma ku kubisomesa. Munsonyiwe.
Ampuliriza tukozesa akadde kano otereze swala zo. Qur'ani tugisoma bubi, eddiini tujagala naye tujagala bigambo. Bukyanga otandika kujagala nga bw'obala okujagala, Qur'ani era yeri gye wayinawo nakati gy'oyina tomanyi bye bitegeeza. Ogisoma n'enakuwaza bagimanyiimanyiimu. Akadde k'obulamu Allah kakyatuwadde kwetegeka. Ffe tutegese edduniya wazimba emmotoka ovuga yiyo ate nazimba poloti ogiina. Wallahi bw'osiga ebintu omuwendo gw'ebintu bye tulina mu ddiiro tetulina mu kabbuli. Lutivi lw'olina mu ddiiro wali okutte ssente zaalwo ziteeke mu busiraamu bwo. Kapeti. Allah tumwebaze tabaraka wa taala. Okumwebaza kujjumbira byayagala Allah. Wonna wakwetaagira lekawo byobaddeko. Toyina mu nsi kyabbeeyi kyenkana busiraamu, toyina kikyo kyenkana ddiini. Byonna byo by'okuba oli mulamu Allah bw'akutwala si bibyo. Eddiini yiyo ng'oli mulamu, yiyo ng'oli mufu. Ebisigadde bizimbe bidduka si bibyo. Obulamu mwe tuli obw'obusiraamu kati mu Ramadhan mbutuufu bwe bulamu bw'omusiraamu ebbanga lyonna. Ramadhan kyaja ya mutima gwamukkiriza. Kweza bujja ku byonna byawangaliramu emyezi 11 wanabali ku kyaja. Asitokinga omuliro ogugenda okumutambuza emyezi emirala 11. Gwe muli mutima gw'owulira gukyajinga oba gwafa charging system. Kuba abasinga emitima bwe gwali luli nga tetunnatandika Ramadan nakati bwe guli mugumu muzibu. Twayingira Ramadan nga shiriki we inawe wamussa mudaala mu ntebe y'emmoroka mu wallet osiiba mwali wafa charging system. Kuba kyajinga ebyo byonna yeeyazaayaza buli aweetaga ka oil service ne kagendawo nakye zitaga okunyweza zinywere. Mu busiraamu bwo zigenda kutambula omwaka mulamba. Ramadhan kyaja weeyazeeyazeemu. Bw'owulira byebimuggwe Ramadhan n'etali charging system yafa. Sabalo w'ekitiibwa zitukanikire. Eswalayo ogiteekangako ebirowoozo, ebigambo byogere mpola mpola. Si nsobi imaamu okuleeta takbiira nga ffe tetunnamalayo, gwe bigambo bigende mpola. Swala yiyo emirundi egisinga akola ekikye ayawukana n'akola ekyomulala. Ennyumba gy'ozimba nga gwogenda ogisulamu enzimba ndala kuz'abapangisa. Kuba eno yiyo eswala yiyo. Tweyazeeyaze mu byonna ebitegeeza obusiraamu okuviira ddala ku kigambo la ilaha illallah wayingirirwa. Ebizibu byonna bye tusanze ne bwe tunaayogera entuumu y'ebizibu ejjuza omuzikiti guno ekikulembera byonna kiri ku la ilaha illallah. Bwewona bwetereera n'ebisigadde bitereera. Menya byonna. Si muwalimu, si imaamu, si shekhe, si mwazini. Buli muntu weeyazeeyaze twekeberemu mu kigambo la ilaha illallah. Ddala kye tuyina kye ky'amazima.
obw'amazima bwo ku la ilaha illallah butegeeza ebyo byokola, butegeeza ebyo byoyogera nga tuterese empalana emyaka, temukwatagana ne neighbor omwo okuvira ddala mu kyalo. Nakati bw'ogendayo oyitako bayite, ziri mu mizikiti, ziri mu bawalimu. Omwalimu n'okwata omuzindano nga buli lw'ogukutte bamanya b'olina okuvuma. Allahu akbar. Twagadde nnyo abatali basiraamu ne tukyawa abasiraamu. Siraamu agwa Manuel mu kifuba nga musanyufu, nga bwamuyitiramu ebibadde mu muzikiti. Allahu akbar. Ekigambo la ilaha illallah kye kikutawaanya. Buli muntu ekizibu kyalina mu bulamu bwe kikulembeddwa la ilaha illallah yekanaluzaala. Tetwabitegeera ffe tulina kyaluwarabu, so nga nakinnyonnyoka kiva mu luwarabu ne kidda mu lulimi lwasinga okutegeera, ne kibuna obulamu bwe bwonna, ne kibuna okutegeera kwe kwonna, nga ye ne gyakolera bamwewuunya. Kuba y'embeera z'abasiraamu buli we babeera babeewuunya bwewuunya, nye ffe teri atwewuunya. Onoonya enjawulo wakati w'omusiraamu n'atali bikubula. Musiraamu omu mukwano nnyo ng'omusajja naye mbu musiraamu naye tasaala. Ono gwe nkugambye wa kirevu mpale enkendeezi, naye ng'omukwano gwabwe ono atasaala. Eri abaamuze bali bamubuze nti mwajjawo omukwano n'omutabuliiki. Nabagambe nti bana ebizibu. Basinkana mu ssabo TZ ng'omutabuliiki ye yasooseeyo. Omusalafu nga mu ssabo ayita mu buyisi yatuulana mu kisenge. Atasaala ono agenda okutuuka ng'oli ali mu kisenge, bwe baagasimbagana omusalafe olugalo n'alussa ku mwashi. Okuva olwo balina ekyama kyabwe era bamukwano bazibu. Atagenza yatuma munne. Gye mikwano gye tulina bye bitendo bibatwogerako kungulu busiraamu nga munda birala. Duniya etusensedde, duniya etulidde. Ampuliriza, byonna byoyagala mu duniya bwe bajjanga babyagala, ebimu Allah yabibawa, ebimu Allah ebatwala tabibawadde. Tubyagale naye mpola mpola. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Duniya gye tusinza okwagala, naye ate obulamu gye tulaga bwe businga obulungi ate obw'okusigalawo. Ampuliriza, twezza obujja mu busiraamu bwaffe. Abadde awangalira mu butasaala, kano kabeere akaseera k'okukyusa byonna. Embeera gy'osalamu mu Ramadaan esigale nga yeemu ne muzitali Ramadaan. Mu bimu ku biraga nti omuntu Ramadaan emusaze tafuniddeemu ddala kuva ku byabadde akola mu Ramadaan ng'ewedde. Abafuna mu kusiiba kwabwe balina ebitendo biringa 5. Ekimu ku byo banywevu nnyo ku swala zaabwe Ramadaan n'etali. Abasaliddwa Ramadaan zaabwe mu bumu ku bubonero ng'eryanga teryafunako yadde akaliro konna Ramadaan kuwunzika bwe kaba kasimu ne kazikira. Kuba eryanda terifunyeko yadde. Wekube mutima mpuliriza. Ogenda kwejjusa byonna bye walagajjalira mu ddiini. Yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahadun wa la yuthiqu wathaqahu ahadun. Akubulira Allah nti ya ayatuha nafsul mutmainna,
gwe wenna akyalina omwoyo gukyatebenkedde mu nnyama, irji'i ila rabbiki, deri Allah, deri Allah. Awala nakugamba nti ya ayuha linsanu ma garraka birabbika alkarim, ekyakujja ku busiraamu kiki? Ekyakujja ku Allah ki? Alladhi khalaqak, nga ye yakutonda. Lwaki tusaala? Qur'ani obudde bwatubula emyaka 44, Qur'ani ne sura 2 ne sura 2 ku sura 10:14. Ampuliriza, gwe mulimu osiriikirira Allah omuyitako ne sura zezo 2 twatebenkeredde ku bireve ebiriko ebikaaya bye twesaanikidde empale enkendeezi. Ffe tuli basiraamu bazibu, bisigadde bibinamanya. Ddala oyimirira mu maaso ga Allah n'ekirevu kyo onga nti nze sura zonna 10:14 nyina mwezi izaaja anekuluhu wallah, gwomanyi agambe tigenda mujjana. Endala zaani wali kafiruuna, teyeetambalikika mwana wa aya 6 oyinza okusoma 12. La abudu ma ta'budu, la abudu ma ta'budu wala antum, okowa bukwinoga nti lakum dinukum waliya din. Ate oba okugisoma oba ogikwata kale kale, ate yalema ffe makulu. Byetegeeza abasinga tetubimanyidde ddala. Bwe tuba ffe tukiikirirwa nga tulina n'ekifo ku interreligious council, kafiruna tuba twagitegeera. Akakiiko akataba enzikiriza zonna. Kati lakum dinukum waliya dini bitegeeza kyo. Ekigambo ekitutawanya kiri ku la ilaha illallah. Wallahi bwe kinakutereerera gwe ng'ogwo ogenda kufuna emirembe mu dduniya wano. Teri ayina mirembe wano mu dduniya atali musiraamu. Ne bwe weegomba kayihura akutuuze mu ntebe ye yayigippya ogiddukamu. Oddukamu nga kwata entebe z'onvaako. Gwe teri akunoonya ye bamunoonya. Emirembe giri mu busiraamu gitubuze butaba basiraamu nga bwe tufaanana. Bwe tunaddayo ne twetegereza obusiraamu buyingirirwa, omuntu n'asiramuka talina nnaku yonna egenda kuddamu kumuluma. Niba omukuba amasasi, ba Ibrahimu babasuula mu muliro nga basula mu musiraamu, n'anigguuka nga wayise yagumanamu n'ensi gyagigendamu ebiri, yanigguuka bunigguusi nga teguyina kuba yali musiraamu. Musa alayhi salam yatambulira ku mazzi musiraamu. Talina mbeera Allah gyatajja kuyisaamu. We yakutegekera okutwalira waali kutwalira, akututta atya si ensonga, bal ogenze naki. A'zam ni'ma hiya ni'matil islam. Mu birungi byonna ekisembayo kyabyo busiraamu. Wa idha arada Allah bi'abdin khayra tawaffahu ala al-islam. Allah gwayagaliza ekirungi yenna mu dduniya wano atuuka kumujjulula nga musiraamu. Wa kullu shay'in yuqbadu minka, buli kyonna Allah kyayinza okujjako mu bulamu lahu iwad, ayina kyayinza okukyusirizaamu ekikisinga, illa an yuqbada minka dinuk, kujjako nga Allah akuggyeko busiraamu. Iyadhan billah. Tukume eddiini yaffe, tetujja gikuma nga tetugiyina, tusale amagezi tusiramuke, tukumbe butiribiri byonna ebinaategeeza obusiraamu bwaffe. Bwe kuba kufa tufe, obulamu tebulina kalungi konna bwe butaba mu busiraamu, bugagga tebulina mugaso gwonna bwe butaba mu busiraamu, mikwano tegirina kalungi konna bwe gitaba mu busiraamu. Omulimu bagugenda gugende, sigaza eddiini. Faba olwaleero osigaza omulimu, osigaza omulimu muganda onooli awo. Abo balabye bo
twetereza mpuliriza okuvira ddala ku busiraamu buyingirirwa kona buli konna akategeeza obusiraamu bwo. Imam Hasan al-Basri yagamba nti kullama ta'dilu salatak ta'dilu hayatak, buli lwofaayo ennyo swala yonna etereera Allah akutereereza obulamu bwo. Okutereera kw'esswala butereevu bwa kigambo la ilaha illa Allah. Okusiba Allah kwanakkiriza akusaso. Bawali mu bangi batusomeseza ebirungi by'okusiiba kituufu era bye batunnyonnyola bwe guli, naye terms and conditions apply. Byonna by'owulira batusomesa tajja bikumala gabisasula Allah. Hunaka shurutun, alina terms and conditions Allah zatunuulira. Bwe baba bana ba Airtel, MTN n'abalala ku birawo byonna bye bagaba era wansi babiranga byonna wansi bafundikira nga bakakasizza nti yadde byonna tubyogedde tutunaye terms and conditions. Olina byoteeka okutuukiriza okufuna ebyo. Nanasasula esswala zaalifuna ebirungi ebiri mu kusiiba, obukwakulizo weebuli. Weeyazeeyaze. Ekigambo la ilaha illa Allah ke kakwakuliza akasooka. Oyina kyamazima kwe wasiibidde. Ke kakwakuliza akasooka ku swala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdi yawma al-qiyama, mu mirimu gyonna omuddu ogugenda okusooka omubalwako kusaala. Muddu ki ayise ku la ilaha illa Allah? Atayise taba musiraamu, tewali mulimu gwonna gugenda kubalwa. Suratul Ahzab 69 ne aya y'ensanvu Allah yakoola bakkiriza yaga nti ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladhina amanu enzivunula bbiri abange mwenna abakkiriza. Olwo oluvunula Babubakari, Uthmani n'abalala lwamala emyaka gyali mu 10 n'okusoba nga Allah tannalubayita, baali tebannajjuuliriza bibayisa bakkiriza. Bamala bijjuuliriza aya ezibakoola nga abakkiriza Allah n'azissa. Bonna Allah be yakkakoola nga abakkiriza bonna yabatwala, aya zo zaasigalawo nga zikoola yenna anajjira mu bigere by'abakkiriza bali abakkako aya zino. Mwoteberezebwa okubanga olabika oli mu bigere byabwe. Atugamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mwenna bali mu bigere by'abakkiriza, ittaqullaha, mwekuume nnyo ekigambo taqwa, temwina bwe mujja kukyekuuma. Waqulu qawlan sadida, mwekuume nnyo la ilaha illa Allah, mube naye amazima. Yeeyiyo oba yeeyange? Zetubuuzibwa zitegeeza ki? Wala insuilta au wala insuilti, kobuuzibwa ekigambo ekyo kitegeeza ki? Abasinga tetumanyi. Ago ge mazima, tetumanyi. N'abamanyi, buli muntu amanyi bibye. Songa kiina amakulu ga mulundi gumu, si mangi nti buli muntu agabanako n'atwalako gatutte. Amakulu ga mulundi gumu, ffenna tuteekwa kuba nago nga gafaanana, tulyoke tufaanane, tulyoke tube kimu, kuba twategeera kimu. Faba olwaleero tuli birala, kungulu tuli kimu, munda birala. Ng'omulabe w'omusiraamu asookera ddala mu ki? Musiraamu. Binakuwaza ne boddayo mu byafaayo katono nnyo. Basiraamu bali basinziddeko ku lusozi olumu, balumba abasiraamu ku lusozi olulala. Nga takbira ze zibba eno ze zirumba, takbira ze zirinze. Yali Yakobo wakati awo Manueli, ye yakubakuba ku Sheikh Muhammad, oba mwandibalese John, ye yakubakuba ku baveeno. Nakati bane obate mubalumba lwaki? Kiki ekibatawanya? Ensonga lwaki temuzindeetera tulabe? Mwana ngera ne tuzitwala.
twagenda natulondera wakakiiko oba asome Qur'ani. Allahu akbar, Allahu akbar. Aya ziri mu suratu Nisa'i tezivunulikika kumberi fana nekyo naye Allah mukuzo yagifundikira nti waman lam yahkum bima anzala Allah, yenna atalamuza Qur'ani fa ulaika humul kafiruna, taba musirama ba mukafiri. Ekirungi yali tezakka kuffe, yali tagamba awalana kati waman lam yahkum bima anzala Allah, yenna atalamuza Qur'ani fa ulaika humul fasiqun, taba mulongosa abamwononefu. Fe Qur'ani abasinga obungi mu kugiramuza ayo okusinga kunoonya bani bezakkako. Kandi bagati zakkako Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ate gwe nga gwe Husayni. Kati zakkako Abdullah, ate gwe gwani Isma. Kati gwe ofundikira nnyo omulala kati bannaye abannanfuusi. Kuba gwe toli. Ekigambo kya Umar kintiisa. Yagamba nti la ya'manu minan nifaqi illa almunafiqi. Teriyo yeeyibala nti nze siri munafiku, siri munanfuusi okujjako omunnanfuusi. Wala yakhafu nifaqa illa almu'min, ate atya nnyo nti siba omunnanfuusi ye mukkiriza. Manyi nti tobitegedde. Kigambo kya Umar radiyallahu anhu yatya nnyo kibayita obunnanfuusi. Sahaba bamwita Khudhaifatu ibn al-Yaman, yali mwandiisi ow'ekyama owa Nabbi sallallahu alayhi wasallama. Yamanya bingi ebyama ebitamanyibwa banne basigadde. Mu bye yamanya n'abannanfuusi Khudhaifa yali abamanyi. Umar mu bukulembeze bwe yatuukirira Khudhaifa namubuuza nti Khudhaifa, asammani Rasulullah ma'a man samma min almunafiqin, nange Nabbi yaleka akundaze mbannanfuusi oba abuuza omumanyi? Amubuuza nti asammani Rasulullah ma'a man samma min almunafiqin, Nabbi mbannanfuusi nange yaleka akundaze. Khudhaifa namugamba tombuuza bingi kanyanukula ekyo kyokka teyakundaga. Oba oyigamu ki? Omuswannifu w'ekitabo ekyo kiyitibwa Sheikh Uthaymin, kiyitibwa Al-Qawl Al-Mufid. Musange ebigambo bino. Sheikh Uthaymin agamba nti la yakhafu nifaqu illa al-munafiq, la ya'manu min an-nifaqi illa al-munafiq. Teri yeeyibala nti nze siri munnafunzi, ndi musiramu ddala okujjako omunnanfuusi. Wala yakhafu nifaqa illa almu'min, atasinga nnyo okutya obunnanfuusi nti siba abamukkiriza. Ffe bwe tuliruddawa bingi Nabbi byatunuliza abasahaba ridwanullahi alayhim, ffe bye tutatunuulira. Mu hadith eri wano mu kitabu kino mu ekyendina kya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba Abubakar, Uthmani n'abalala nti akhwaf ma akhafu alaykum ashirku al-asghar, mu byensinga okutya ennyo nga simanyi nti mubiwona ye shiriki asookerwako, shiriki omutono. Kakati yatya nnyo nga Abubakar bayinza obutamuwona, ffe tetulina bweraliikirivu bwonna. Gw'oli mushiriku kama nti nedda, ate ffe tuli bashiriku, ffe tuli basiraamu. La ilaha illa Allah kitegeeza ki? Tukubire seeka. Ffe twasira mu kale katubuuza ebyo. Kati Hussein baba baki? Nedda, Jaliya baba baki? Twekebejje nnyo ekigambo la ilaha illa Allah. Mpaji mu mpaji z'Obusiraamu 5. Bino tebiriko Sheikh n'ataliise kaddayo weeyaze. Wallahi bangi mu byolaba tukola ng'eddiini abasinga munda dunia yetutawaanya. La ilaha illa Allah yegogola eddunia n'egisena muntu. Bw'aginnyonnyoka emuseramu eddunia yonna, byonna byakola n'abinoonyamu Allah kumusiima.
obubaka obukubagiza mbuweereza eri abawalimu abatwala abantu mu hijja. Obubaka obukubagiza bawalimu bannanga abatwala abantu mu hijja. Sente mmeka zitusaba abantu? Bonoonyereza omwenda ab'e Rwanda gwe bagendera ogw'e Uganda mulala nnyo. Omwenda bonna Kenya kwe bagendera mutonotono ku gw'e Uganda. So nga tabawalimu b'e Rwanda banafunafu ku bawalimu baawa. Omwalimu omu bali bamugajambulira e Makka. Abasiraamu basasula seereza emmere bwe yagenda eri abanoonyeza buyambi. Nagenda basabira ebimeremere eyo ebimu yaleeta bivundu katono bamulye. Ddala ddiini yetutawaanya ng'ekitebe ekyaffe ekitwala abantu mu hijja kinoonya kwanguyiriza abantu kukola mpagi eyo. Kampuni z'ennyonyi ku buli bantu 10 bootwalayo bakasitoma 10 bobatwali ba clients 10 bootwalayo bakuwa tiketi. Saagala mujja kunjogeza bye saagala kambikomyawo. Naye simanyiyo kitebe kitwala abantu mu hijja kigoba mukyala azze kukola hijja yekka kimuga nti tujja kutwala tolina mahram. Bwe kiba yalla abanywezi kuba omukyala ogenda okukola hijja ateekwa okujja ne mahram. Mahram eri atakitegedde sigalayo sina bwe nja kukunona. Omukyala takkirizibwa kutambula yekka. Imma ajje ne bba ajje ne mwannyina. Ffe byawano tumutwala totunyumiza ebyo. Mahram tumumufunira awo. Bisima gogenda okuba mahram w'omukyala ono. Kuba abawala tebakikkiriza mu buli mukyala bamubuuza mahram we. Kati ffe eri tugambye banaakubuuza ensonga y'ono gw'otolinako kakwate konna. Eyo eba ekyali ddiini oba eddiini baba bagiwambye. Ku bululunkamu bwe tulina ku duniya abawalimu ndoza twegomba singa nesobola twali tubatwala butwazi singa tuli wala eyandi batutte ku subuhi. Ekigambo la ilaha illallah yenna kwe tutawaanya. Ebitebe bikulembera abasiraamu e Uganda biringa 8. Bonna bakimanyi nti inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Teri kitebe kitazisoma wa ana rabbukum fa'budun. Naye bwe tunaaba awamu nsigaza obuwanika nti nedda babeere eri basigaleyo. Bwe tunaaba awamu obwamiri bwange nti basigaleyo kasita tetubalinaako buzibu. Yonna tuveeyo wetunulire ng'omu. Oyimiridde otya n'ekigambo la ilaha illallah. Ya ayuha alladhina amanu abange mwenna bali mbegere byabakkiriza ittaqullaha mwekumenya ekigambo taqwa wa qulu qawlan sadida. Mwetegereze nnyo la ilaha illallah mube naye amazima. Nakubuuza nti gyeyo gy'olina oba ye yange. Bwe munaaba naye amazima yuslih lakum a'malakum amazima go mu la ilaha illallah kwanasinzira Allah akkirize emirimu gyammwe. Wa yaghfir lakum dhunubakum amazima go mu la ilaha illallah kwanasinzira Allah akusonyiwe n'ebirala z'ensobi zijja kubaamu. Nye wano mu la ilaha illallah yo gikuume ensobi zibeere wasigadde. Tunagikuuma tutya gye tutalina? Ginoonya mpuliriza tossa mukono. Tuvala eri ku aya zino eziddiŋŋanwa ennyo mulimu yafundikira Allah gye yafundikiraga nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tosanga ekikkowe paka ng'okufa kukusanza oli muki. Obusiraamu la ilaha illallah gikumireko eriiso jjogi ginoonya ogifune bw'ogizuula teweebaka. Tosumagira paka nga Allah kututte ng'ogiyina mu mukono namu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Omanyi omu n'agamba nti man ra'a ghanaman yenna alunda embuzi fi ardi masba'atin ku ttale lijjudde empologoma
ezagala nnyo akabuzi kano kalonda. Thumma nama anha kekamutanda ne yeebaka tawalla ra'yaha al-asad agenda okuzuukuka ng'empologoma yeerunda. Kati yenna anoonya la ilaha illallah yannama ddala ginoonya obe naye amazima ogirunde n'eriiso jjo gy'empologoma zigyagala. Kosumagiramu onogenda okuzuuka nga akutta omuggo ompologoma gyalundira omanyiiyo mukamwa. Tusabire nnyo baganda baffe abasibe naye nze ddwa gyennyina eyaabwe Allah basalirawo ekisinga obulungi yakimanyi. Abasinga tubasabira Allah bata kyetaagisa kuba ffe yendaba yaffe ni wallahi kisobokera ddala bulungi okubanga bwe baasiba yali amiiriwo ne bagenda omumuta nga amiiriwo abali. Kati gwe lwanirira nnyo okumuta bajja muta bamukute eri. Wallahi abaggalirwa 9/10 bafuluma bapakasi. Ekyo boyagala oba toyagala gwomanyi. Ogenda okufulumayo ng'endagano mwagitaddeko omukono. Kino boyagala binoonye. Saballa ow'ekitiibwa salewo kisinga bulungi. Bwe kiriba kyakubata g'oyogeranga nabo olaba oba ebigambo bye wayogeranga naye luli nga tebannamutwala byayogera. Sheikh omu yafa saballa amusonyiwa aba yali musiraamu. Kati oyaga nti ate sheekhe nkimanyi. Tebamusiba yadduka ne babawa ekisonyiwo nga bakakomawo ekisonyiwo bakibawadde alina radio station emu kwe yatuukira ne bamubuuza bingi bino nze nabyewulirira. Sheekhe yali mukwano gwange kyenjagaddemu kiri kimu. Omukubiriza programu yamubuuza nti sheekhe twali nakasi n'otuga nti Museveni mukaafiri kituufu? Seketa kikazalinga bbiramu nti eki omukubiriza namuna nti tebanyumiza bunyumiza nalimu ennakasiro n'otuga nti Museveni mukaafu bituufu. Bwe yasirika yamuga nti ekituufu kiri nti ddayo wetegereze saaliize. Mbakuba nze ntukubiriza programu nali mubuuza nti kati gwogamba ki? Ebitundu 910 kubaggaliddwa bagenda bayimbula nga bapakasi. Kati Allah ow'ekitiibwa yamanyi ekisinga obulungi. Ndowooza ne bwaba basse kasita babattira ku busiraamu baba bawangudde. Ekisinga obulungi kubata oba babatta babatte oba bafa bakole batya baffe kasita bafa nga basiraamu. Kati tugenda kukola tutya Umma House? Umma House si mwe tusaalira ndowooza bweguli mmanyi nti lyajja okunzivuunula onooba onkoze bubi kuba nebyogenda okuvuunula mbimanyi si bye ŋŋambye. Kasajja tekagala nkamanyi keeri nsindikaayo kabali baani gwomanyi. Naye ow'ekitiibwa Allah tabaraka taala omuntu enfa yonna gyamutuusirizzaako okufa kwe ekikulu nti embeera eyo musanze musiraamu aba awangudde. Nyina omuzikiti gwe mmanyi nga basiraamu baliira ku nsiko nga banoonya amiri waabwe nga kakugwako olina okwekukuma okubulirayo ddala okukakasa nti takulabye. Baliira ku nsiko wallahi. Amiri oyo yaliko mu kkomera mu 96 bamugalira musalafu muzibu. Bagenda omumuta nga si musalafu yadde empale zasigalayo waggulu n'ekirivera kweki. Era sheekhe ampuliriza kisobokera ddala bulungi nammwe okuliira ku nsiko nga be mwasaba Allah ate yababateera. Bwe kiba kyakubata nga basiraamu ddala Allah abate. Bwe kuba kubabeezaayo nga basiraamu ddala babeereyo. Bwe kuba kufa nga basiraamu ddala bafe.
sajja yogedde bubi nnyo oyo gomanyi ekirungi nze mbyogedde gwe kati yogera bibyo bino byange tukome dini butiribiri ekigambo la ilaha illallah mpuliriza mpaji mu mpaji z'obusiraamu 5 buli mpaji n'ebigyonoona toyinza muka bwe gukusimatuka ng'obadde osaala olina givaamu lwaki eyonoonese tukwataganye kati ne la ilaha illallah eyina omuka gw'oteeka okwekuuma bagukuyitamu nfu febyo tetubimanyi tumanyi bino bya swala ejemika ejya la ilaha illallah giyitetamu ku subuhi tusigadde mu swala ya la ilaha illallah tetugivuddemu genda kutereza olina ekigambo ly'osimatuka n'oyogera oti gambo ddene zibu mukka gwa la ilaha illallah egenze tofuddeyo genda kutereza wuzuyo tetulina bwe tujja bitereza nga tetubitegedde tusooke tutegeere obutuufu bwa la ilaha illallah na biki ebigyonoona bwe tutabyetegereze wallahi omuntu ajja kujja mu maaso ga Allah nga wakanzu wa jubba nga yali sheekhi ninga teyali musiraamu owekitiibwa Allah mu suratul munafiqun yagati wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada bw'omutunulira olabira ddala sheekhe k'osaana okunywerera bw'ayogera osiriikirira kanzu etemagana jubba musalafu ninga ekituufu siseeka hadithi ya Khudhaifa mpanvu Khudhaifa agamba nti kana nasu yasaluna rasulallahi anil khayr nabbi abasinga bamubuzanga ku birungi sallallahu alaihi wasallama bwe nsiba mmande nfuna ntya bwe mpayo omutwalo nfunira wa Qur'ani bwe gisoma nfuna ntya yagamba nti wa kuntu as'aluhu ani sharri nze namubuzanga ku bibi makhafatan ayyidrikani nga nkyembeera embi okunsanga nga ye Allah yamutwala nga sina gwe nja kubuuza yamubuuza bingi ne munnabbi bibajjanga bamubuuza sallallahu alaihi wasallama ayinawe yayanukulira Khudhaifa n'amugamba nti du'atun ala abwaabi jahannam wagenda kujja basheekhe mu kanzu mu jubba mu nkofiira batabuliki abasalafu ng'ekituuti kwayimiridde ali ku jahannam kwakowolera abantu man ajabahum ilaiha nga yenna aliba abanukudde kadhafuhu fiha musudde mu muliro Khudhaifa yeesika yatya namugamba nti swifu mulana nsaba mbulire bali babafaanana batya bwe mulabanga mwegendereze namwe tolina bujja mumanya hum min jildatina bagenda kuba basiraamu ddala mu kufaanana wayatakallamuna bi alsinatina nga n'abasiraamu byonna bye boogera ne bano bye boogera basheekha abasiraamu bye basomesa nga ne bano bye basomesa yamugamba nti fama ta'muruni mbere yo bwe nsanga nga nkole ntya kyenjagaddemu kya sheekhe asobola okuba sheekhe naye nga si musiraamu okola tukole naye terms and conditions wujubu yawma idhin khashi'a ebyo bingi bijja kujja maaso ga Allah nga byonna bijjudde okutya gwe giwunyidde omutunira butunuzi nomanya nti ono ayina ekizibu nabanyumiza mukwano gwange omu yayagala okuyingira ebyobufuzi nabiyingirira ku radio nakubanga amasimu gavumenti nyajogerera biti ne bajjanga bamulinnya akagere mpola ne bamusanga ku kisaawe bamusanga ng'alaba mupiira nga namanya bagamanyi kapulimu ne kapakinga wali eyali ku saidi etali ya dereva nasendabira mwana nti kibirige ono lwatunulayo namuga nti jangu ono n'atambula nga amanyi nti abamuyita banne yagenda okukuta maati we bamuyise ng'ono w'omutto gw'emabega yavuddeyo ne yeetolola bw'ati agenda okukuta mubati ne bamussa emmono mu kiwatu wewunye nga balala tebamanyi kiriwo ono olwalaba ekye bamutaddeko ne bamwa ggula oluggi lw'emabega tuula yaggulawo yekka n'atuula eri gyavudde nga bamulaba ayogera ne banne mbu banne naye nga ye ekituufu yakimanyi nti talina baki sirina bannange gyawunye yamufunza Allah nga tosobola kukuba nduulu naggula emmoroka n'atuula bamukunguza ne bamutwala gisagala nnyo okugamba naye kyenyagaddemu bagenda omutuusayo ng'ewuzu yakulukuse edda yonna eti
ebuzu yayita ino bamubuuza ki ebyobufuzi byagaza ki nga talina teyanyega n'eki paka muzeeyo empuute teyadda mu byabufuzi kyejagaddemu kyakutya batuna mutunule nga muzeeyo ddole wujuhu yauma idhin khashia omuntu agenda kutuuka ku lunaku lw'enkomerero kamadi okakasirize ddala nti wano siinaawo swala siinaawo kisiibo wano tewali talawuya wano kurani teriiwo wabula nga amilatun nga banika ku duniya nga buli kalimu ke babasomesa kebettanira nasiba nga gyejja batwaliranga obudde gyejja bakoyanga naye nga taswira naran hamiya nga bagenda mu muliro ogwaggwedde okuteekateeka lwaki okusookera ddala babikola tebatunuulidde kikkirizisa bikolwa byabwe la ilaha illallah entuufu kisaaliza nti abasomesa ba la ilaha illallah tetubalina kwanze siriseka ndi muyiziwizi agitaganjula aliwo agitunnyonnyole emyaka 10 n'okusobola n'ekigambo kiri wala ng'asomesa muwarabu kyabasomesa luwarabu ne basomesa bawarabu asomesa muwarabu kyabasomesa luwarabu ne basomesa baki emyaka 10 bali babisi kutuuka ku ddaala ki maadhalika nga yali talina gwe yalegamba nti gira tusaale nti Abubakari gwe nga bwe tukanyiza bw'otompakanyizaamu kimeswala kyali kitegeeza nti ekikulu okusookera ddala si kukola wabula kutuukiriza bisaanyizo kwani ateekwa okukola mbalamira sejjaamu obusiraamu okusookera ddala si kirevu ne bw'onookikuza n'okikuba ekikalu ne Pawulo asobola okkirekako ne kimera ajja ti ne bw'onobikka ku maaso la ilaha illallah yannama ddala eva mu luwarabu nedda mu lulimi omuntu lwategeera neebugaana omutima gwe nemuviirako ekiyitibwa obusiraamu li anna al islaama istislaamun lillah ekiyitibwa obusiraamu muntu kujja amagezi ge okusookera ddala mu byonna ebitegeeza obulamu bwe byonna nabirekeraani fatawe wasinga otusiiwa gwe byonna ebitegeeza obulamu bwe olaba ggwe ebitali ggwe olaba mu boosi wakozesa ku mulimu byoterabamu omukyala biraba mu bba era bwe muba mu mukwano gwammwe ogunnyikidde ajja tyakukwata mulanga nti nzalla nakutwalira wano oba ndagawa yarabbi bwe yali tannandeeta waliruddako kati awoza Allah okukakasa nti musiraamu muzibu kumbe kyagenda okukuba wate si kisiraamu kati nagwe omuga nti kyova olaba nkeera nnyo nkole nnyo ndabe nga nfuna wembaleka n'otunuulira ekibajje nga kirina eddole bwabikubuza muge nti nze Allah vaawo naawe toli musiraamu ekitibwa obusiraamu omuntu kujja amagezi g'okusookera ddala mu byonna ebitegeeza obulamu bwe nkibagamba bulijja mpuliriza ffenna tuli bitonde byani bya Allah tabaraka wa taala la ilaha illallah bw'ogiwa obudde bw'ogiteekako amagezi omuntu yemuggusa kutegeera Allah kati omuntu bw'ategeera Allah ayanguyira omulekera byamulekera kuba gwabirekera akola atya amumanyi kati bangi Allah ma arafnahu tetwamutegeera kati onoonya byomulekera nga ntireka naawe mugana awo ensi yavaawo dda oba neraga waali ntero bibagamba akaana keeka kakutegeera era kakumanyi tekamanyiyo omugagga yenna kusinga ne bw'okanyonyola nti sebo byemukayina sente ne kafuna munne wakakazi ebbali kage ti byemukayina sente kaga nti siriwalire gwe taata tomumanyi taata omubulamu oli alina sente kyobula bwe kakutegeera buli nnaku yako yonna kagireeteraani mugagga waako nga nebimukabireeta tobisobola kuba bwokubimimiro taata lwaki totugulirayo emmoroka nonga inshallah naye nga tyokibawo nti sigisobola toyagala kuba mu bituli
era akaana kano okasanga nga kalina ebizibu byako bikategeeza neiba bo olubi ku nkono oli musiru yekitaawo siriiwo. Awo wennyini wenkukuutirira nga bwe neekuutira totegeeza nga ekitonde kyonna ennaku yo Allah tajja kuba luyi ku nkoona akulinze ku nkomerero. Omubuliro baabe wagenda ng'onyumiza be bakutonda. Ennaku yo gigambe nga Allah tabaraka wa taala talina nnaku yonna. Bonna bugenda okunyumiza ennaku yo balina eyaabwe. Ajja tagenda okunyumiza mu bizibu bye. Allah bwakutwalira wano nkola ntya nga programu ekuli ku mutwe yakuwasa. Kati gwonyumize bwogenda okukola programu eddaka agenda kukola atya. Kati gwe gyotute ennaku yombu bwakutwalira wano nkola ntya. Tunyikize ekigambo la ilaha illallah. Okyogere nga mu Luwarabu nga ddala byekitegeeza byotegeeza. Okyogere nga mu Luwarabu nga byekitegeeza byotegeeza. Nga mpuzika ebigambo byange wallahi essaawa yonna tusitula tugende tusinkane Allah. Olwaliro ayina endagaano n'omukulembeze w'eggwanga nga yega nti tusinkane mu Gw'omunaana nga 24 nakati okimanyi. Bwe basuuti oginoonya gy'olyambala abali kuwerekerako bakuŋŋaanya abali bamukyaliddeko obeebuuzaako ntandika ntya bifaanana bitya nga weetegekera kusinkanaani akulembera ggwanga olina olusinkana lwo ne Allah tabaraka wa taala gwe ng'omu. Ogenda mugamba ki? Aya nga nfunikira ebigambo byange yesembe mu suratul Kahfi. Allah wekitwaga nti faman kana yarju liqa rabbih, yenna akakasa nti essaawa yonna sinkana Allah bino byaba akola. Falyamal amalan saliha, yekwate ku buli mulimu omutuufu. Tuli banafu mu kutendereza Allah, ekyo naawe kimanyi. Kino kankibuuze nga tonnyanukulu kyesigalize. Ekigambo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, olwaliro wakifisirizaayo obudde. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, wakifisirizaayo eddakiika. Ekituufu kiri nti ebitundu 9 ku 10 nedda. Gwe kale yakifisirizaayo obudde tukwe muzindalo kituvuunulire. Leka naawe ate tukaluubiriza nkitadde. Ne bwe kinaakolera amakulu yakyogedde ategeeza bye kitegeeza. Faman kana yarju liqaa rabbih, yenna akakasa nti essaawa yonna sinkana Allah akole bino wammanga. Ekisooka falyamal amalan saliha, buli mulimu omutuufu agwenywerezeeko. Buli mulimu omutuufu Qur'ani okuva ku makya tetunnagitunulamu. Ekyo naawe okimanyi nti nze ye ne munnagitunulamu. Kati sura ziri era 2 mu dakika 2 ziba ziweddeko. Eyo ffe be baabuzaabuza mbu ne bw'ojjayo n'obikulamu bubikuze empeera oyoola kitole. Kasita ojjayo n'okola otya n'obikulamu bubikuzi ngu ofuna zaaki. Faman kana yarju liqaa rabbih, yenna akakasa nti ekiro kyaleero yandisinkana Allah, enkya ku 8 yandiziikwa, ku Lwokubiri yandiziikwa. Falyamalu amalan saliha, yekwate ku mirimu emituufu. Ampuliriza, okusiba kulekeko mu Ramadhan. Mu buli wiki tunyamu ennaku ezezi, buli wiki Monday n'Olwokuna. Zaaba ki? Gw'olya byakulya kika kye biterekerezeka. Mando otera kunywa kyayi afaanana atya? Ekyemisana n'olya kitunula kitya? Ntunule ne waffe mbasomesa akawunga lakko yakatugerera alhamdulillah. Okuva nga tukyasoma ke tulya ne ku staffira ke baleeta n'ebijanjaalo ne mandera akawunga n'ebijanjaalo
nakugikafa kataliimu sukaali oluusi kataliimu yewe bibaamu kwataekakasa nti alinayo olwokuna olulala oba manda endala ayinza okusuba mu manda yonna allah gyamusinkanyizaawo. Imamu Hasanu al-Basri yaga nti yabunu Adam, owange mwana wa Adamu, innaka ayyamun, Allah yakutonda ateeseteese ennaku zaali kuwangaza wabbali. Kullama dhahaba yawmun, buli lunaku olugenda dhahaba ba'duka, lutoola ku zizo. Toyinayo lwakuna lufaananya nnaku za mwezi mu mwaka, lulimu omulundi ogwo n'emmanda erimu ejeegi. Webale balemu ampuliriza. Faman kana yarju liqaa rabbih, yenna akakasa nti essaawa yonna sinkana Allah, yeekwate ku buli mulimu omutuufu. Tuli banafu mu kusaddaaka, tuli banafu ddala mu kuwaayo. Okuba basinga obungi bamala kutwogerera bisongovu, babubaka limuyiwa, toyina nnyoko teyafa, yimirira. Ate nga wali wakkiriza nti nze bonna tebansobola, nsobola Saddam. Bonna tebansobola. Byakusobola. Tuli banafu mu kusaddaaka, kyazalidde abali mu kuyiiya mu ddiini. Obulyo n'emiwendo gya hijja gyandibadde wansinsi nga bawalimu abo ofunayo akadde n'omunyiga ekye akeetaali, gojjukira luwawo mwalimu omutwalo. Musiraamu omu yanfaananya Seeka, nyina gye nasalira ejjuma, n'amanyiira nze n'akoma gye yayagala. Nafuna akakisa kuba saali Seeka, nakosebwamu ku lw'abaseeka. Kanzo naye nnyini mwe nnali yajjira mu kifaananyi kimpabula. Naye nga kikatirabe kanzu gyoyambadde, kanzu teyambalwa Seeka eyo. Konze mpulidde se kalaba sikoola ezo tezijjirako kanzu, ate laba bwefaanana laba sikoola ate za black. Bannange oswala mu bantu, konze essebo. Twayokana tampadde yadde ekinusu, yankyobola n'agiraagira ati yafunikira mbuza nti kati nkukubira ejjo tusaazeeko ewaffe. Nakyo mwanukula nti lwe naagula ekkanzu gy'oyagala. Tuli banafu mu kusaddaaka. Oba oliawo n'abawalimu tebandi yeeyiza kutuuka hijja, kupaaluka kutuuka eyo gyeri. Ate byonna ebiri mu hijja omwo biri muttafaqun alayhi. Kuba manyi bonna abatwala abantu mu hijja, ow'ewaffe ejiini n'ow'ejiini bonna abo bwe basinkana, muttafaqun alayhi. Tuyitirize emirimu emituufu, mujjo mulimu okusaddaaka. Bye byaleeta edduwa zino ez'abafu ez'ennaku eza Ramanzaani, byakuyiiya buyiiya, abasiraamu si bangu. Nga tulina bafumbira ku dduwa ezo. Manyi nti waliwo bagijjukiza. Imaamu buli lwakola bidduwa ya maama ennaku ziggwayo. Edduwa yajja ti ennaku ziweddeyo. Naawe mugaye nti naawe ya maama. Kuba oluusi naye agamba ebyo nga ne kitaawe yakola atya. Ewe teyinza kubaayo, kuba ekinyusi ky'edduwa ezo ensonga bbiri. Ekisooka kika kya mmere kye tulya, kyakubiri bbaasa esiibula. Kati eno teryabikuwa. Ramadhaani yonna eggwako nga womwalimu edduwa tebaddeeyo. Faman kana yarju liqaa rabbihi, yenna akakasa nti essaawa yonna sinkana Allah, falyamal amalan saliha, yeekwate ku mirimu emituufu. Seeka Hassan kiri yayifa mu Ramadhaani, yava mu tarawih. Programu zize zonna nga baladde akuwe Katonda kwe natandikira nga ntuuseeka nga tagendaka, ng'agenda mu ggwanika. Wallahi ne bw'oliveeka nga togenda kuddayo. Bwe bali kujjulira ekyeggulo
nga kyekisembayo. Bw'oliyambala nga togenda kuzeeyambula. Yenna akakasa nti essaawa nnasinkana Allah yeekwate ku buli mulimu omutuufu. Salatul layl bani taraweehi bangi tetuliiyo. Lwaki? Zirwawo. Kyekituufu. Naye obudde bwe wali oyimiridde obuwanvu buno bwe bugenda okusooka ng'akadde Desemba agenda embalala nga yeri akatale agenda kusubula agenda kukola kutya mu bya duniya, oba kubula nti ne bwe nfuna bbaasi n'ennyimirira buyimirizi. Kasitofu nawe wooyingidde ne weekwata ku mutayimbwa paka mbalala nga tokooye. Walifa abalabi b'emipiira eddakiika 9 nga wasasudde nga n'okunyiga mwekuli. Mu butuufu bangi tuli basobya, oba oliawo Allah kwe kutunyigisa obulamu. Obudde bw'obwo omupiira tobuwadde ddiini, ebirowoozo by'otadde ku mupiira tobitadde ku ddiini. Omuntu abeera mu mupiira gw'amaniyo nga byonna ebigenda mu maaso bimuli wano. Gwali omulabyeko yeebaka wangi mupiira bebakira mu swala. Gwe bwe onoonya yeebaka munoonyewa mu kibanda tomunoonya taliiyo. Ate nga byonna ebigenda mu maaso abimanyi, yadde yakoma mu kyakuna akoze buyoggowa Chefchenko atusi. Chefchenko muga nti biwandiikaga nti nvaako naawe. Yabadde tajja wenga katebe, yabadde tajja Giribati. Ebyo by'omanyi nti obuseko mu ndoobo bukenekanze wulira byayogera. Lwaki tabuuza nze? Ebyo byo tuli bamasheekhi, tuli bahuffaazi. Omusiraamu omupiira gwonna eddakiika 9 azikwata hifizu okuva gwatandikidde paka we gwakoze gutya. Agutottolera atagulabye paasi ku paasi. Guli agwadde gundi, Ronaldinho n'agwa Smail gundi, n'agwa Giroud. Nga byonna ebikwatako kiraabu ye bimuli luddawa. So nga byonna ebikwatako busiraamu bwe, byonna ebikwatako buli kiraabu, buli mwagizi wa kati oba mwagizi waaso no kikaaki atamanyi kooki waayo. Ate nga n'embala gye twetwalamu weetwalira ddala ng'oli kitundu ku kiraabu, twaguze twagobye asula ekasokoso twamutunze abadde takola bulungi yafuna yinjale nga sheeko omulwadde tomanyi yonoogo. Muwagizi w'amaniki kiraabu wangi atamanyi muzanyi alina yinjale, atamanyi first 11 ni substitute ogimanya nti biri gundi bwatagisamba gundi yagisamba ne gundi yagisinga ku gundi. Kati yaze n'akola ensobi wenga. Nagenda aleeta namusambya 11 musajja wa right ate yagezemu wa 11 yennyini onaweza 11 ne bamuwa 11 eyo yennyini okusokera ddala naye yennyini sente azaagala era kimanyi nti abazannyi bali babasasula n'omupiira manyi gye bagutunda. Faman kana yarju liqaa rabbihi yenna akakasa nti essaawa nnasinkana Allah falyamalu amalan saliha yeekwata ku mirimu emituufu. Ekisembayo wala yushrik biibadati rabbihi ahada yeekuuma ennyo byonna ebiyinza okwonoona la ilaha illallah kuba Allah byanakkiriza bino byakoze ate okuba nga yanoonya la ilaha illallah kwabikolera kati agikuume butiribiri tefanga kuba bwefa byonna biba bifudde. Songa 2 maliriza ekisooka iyaakum wa idaatul waqti twewala okumala obudde mu bitatuyamba. Nvubuka omusiraamu omupiira teguliiyo mu busiraamu bwo. Mpozi nga munankakasa nti eryayinza okulaba omupiira ng'ali ku bulaadi bwe subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah ngena ali ku mupiira. Wallahi mbinneewuunyisa
omuntu asobola okubeera emmanju ng'ebirozo biri ku mulamu ogwamututteyo wangi mu kabuyonjo nga gaddewo ebirozo byonna biba ku mulamu ogwamututte bw'aba ku mupiira ebirozo biba ku mulamu ogwamututte kati omulinda mu kusaala n'asuubula n'abanja n'awola lwaki ekirwadde kiri ku la ilaha illallah abaatusooka mu busiraamu buno betubujjako ba Umar ekigambo kino bwe baakiwa obudde kyazaala emirimu emituufu bayimiriranga mu kusala nga kubakola ki ng'eswala ebaswala tuleke kumala budde mu bya mipiira qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim mukhashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun ebyemizannyo zannyo ebyo tebalina budde bwabyo amanyi nti eddakiika ana gengenda okumala mu mupiira nandireeteddemu obulaadi bwange nandisomeddemu Qur'ani yange kantule butuzi mu muzikiti kati eddakiika ezo mba nfiiriddwa nnyo tayinza zifiirwa Sheikh Munaga ati idaatul waqti kigambo muntu kumala budde ku nsonga etali ya busiraamu bwe ashaddu min al-mauti mutawaana munene ogusinga n'okufa li anna idaa'ata al-waqti kuba akaseera omuntu kamaze obudde mu bitali bya ddiini aba akutusewo na Allah mpuliziganya ni Allah tewaba so nga ate okufa aba akutusewo na bantu kati ye ekigerageranya ng'obudde omuntu bw'amala ng'ensonga gyaliko si ya busiraamu aba ali ku kibamba mutawaana kizibu ekisinga n'okufa okufa omuntu kumukutulawo na bantu be obudde bwamaze mu bitali bya ddiini aba akutusewo na Allah tuweeyo obudde ku busiraamu bwaffe teeka ebirowoozo byaffe ku ddiini yaffe kuno kwabula okusembayo tugolole ensobi zino bbiri ziri mu njogera zaffe nnyingi mbutuufu si ntuufu emu kuzo enjogerega nti neesigamidde Allah ekigambo neesigamidde Allah kigambo si kituufu kukyogerako Allah tabaraka wa ta'ala okusooka bw'obaako mukwano gwo ng'obadde ova jjinja obudde nga buzibidde ddala saa ziri 6:8 ogw'ekiro nojja omusanga atamuza bigere mu mabira omubuuza weesigamidde ki oba weesize eki wangi si weesigamidde ki wentuddawo nenjogerera gavumenti ebisongovu ombuuza neesigamidde ki oba neesize eki kati ekituufu kiri Allah kumwesiga si kumwesigamira ab'oluzungu bakiyita trust yadde naba ekyokwesigama bakiina bajjeyo kyabwesige mu lwala bwakiyita thika kati neesigamidde Allah si kituufu neesizaani obwesige bwange bwonna mbuyina mu Allah trust yange yonna ngiina mwani mu Allah kigambo okwesigama muwendo mutono gwotoyinza kuwa Allah mu bulamu bwo kati Allah wano wentuddaazitowa kano wangi kano sikekeesigamwa kati omuntu aba atuddewa alyoke yeesigame Allah bwekuba oyimirira aba ayimiriddewa alyoke yeesigame bwesigame ani olulimi lwa neesigamidde munda waalwo olutegeeza nti Allah ne bw'aba taliwo osobola okukola ki kuba omuntu we yeesigamye oba weewayo oba tewaliwo ye bw'aba atudde asobola okukola ki asobola okutuula ne bw'aba takoze atya so nga omuntu tayinza kubaawo watali ani therefore Allah tetwesigama mwesigame Allah twesiga mwesige obwesige bw'omuntu bwonna bwina mwani mu Allah ekyokubiri tulina olulimi lwe tutera okukozesa oluga nti nsaba Allah ankwatireko oba munno najja kuyitiramu obuzibu nga ti ng'olabye nsaba Allah akukwatireko azimba ennyumba etuuka kumatisa nga ti Allah wange nsaba onkwatireko ennyumba eneggwe nsaba onkwatireko Allah mmaleko Ramadhan kigambo okukwatirako nakyo tekiriiyo siga ekifaananyi omusajja w'akagaali akatisse kiro 10 ey'omuceere nga gwe omuvaako emabega ku lusozi neemusimattuka neeserera neeva kagaali tukwataganye najjaga nti hagikola ki nkwatiraako ababiri abo balaba ow'akagaali ne haji nsawo yagudde n'asimba akagaali wabbali omukwatireko
gwe bakwatiddeko akwatira ne gwe bakwatirako bakola omulimu ogwenkana wangi. Kati bw'osaba Allah kukwatire ku kitegeeza nti mugenda kukola omulimu gufaanana, ekitali kituufu. Ekyokubiri, oli owakagali n'ono agenda omukwatirako, ku babiri tekuli ayinza kulekera munne omu n'asobola. Bwe guli owakagali yennyini ekisawo takola atya? Ye bw'oga nti nkwatirako n'akwata gali, omubuuza nti oli musiru. Kuba naawe ekisawo kino tokola otya? So nga gwe kyonna ky'olabanga asaba Allah kukwatireko tayinza kikulekera n'okisobola gwe. Ate gwe nga toyinza kimulekera ne kimulema, beera fa Allah tatukwatirako bukwatizi era tokimusabanga. Kyalla nsaba onkwatireko, gwe okwate ensonda ki ne Allah akwatiriwa. Kati bwe tubanga tusaba Allah ow'ekitiibwa tumusabe kukola byonna ye, teweerabangamu omuwendo gwonna mu kyosabye Allah. Ekituufu abamu enjogera tujogera ddala tutegeeza Allah tukola ki, nga weerabamu omuwendo gwonna gwogenda ogula bulooka, gwogenda ogula sementi, gwogenda okuteekako abakozi. Kyobalaba tufundikira emirimu oluusi bw'aba Allah takuleetedde mu bukalubo bwonna ng'olaba gwe ogukoze Allah taguliimu si yagukoze. Kuba gwe wagula omusenyu gwe wagula sementi aziifufu abapangisa bala tetumanyi sementi gye bamutunda. Byonna ebirungi ku muntu. Allah mu suratu Nahl yagamba nti wama bikum min ni'matin famin Allah, buli kalungi omuntu kalina mu bulamu bwe akamukoledde ali ogwo Allah si ye. Kati weerabangamu omuwendo gwonna okutuuka ku ddala erisaba Allah kukwatireko. Bwe tubanga tusaba Allah ow'ekitiibwa tumusabe atukolere bukolezi byonna Allah ow'ekitiibwa limukozi yekka tabaraka wa ta'ala. Ekisembe bannanga Allah tumusabe, tuli bagayaavu mu kusaba Allah. Wallahi olunaku luziba ng'omuntu tawanise emikono okutegeeza Allah nnaku ye yonna. Nsobi bw'otogitegeeza Allah ogenda gitegeeza ani? Allah muyitiremu, buli lulimi aluwulira. Abamu twagongobala ne tusuubira nti okusaba Allah bamusaba mu Luwarabu. Bituufu, naye Oluwarabu olwo lukola nnyo ng'agenda oddusabya Allah yalwekenneenyezza n'aluvuunula nga ddala bye lutegeeza naye byakola atya? Byategeeza. Bw'owulira Oluwarabu terujjaayo byotegeeza luteeke ebbali, gende waffe mu Lunyankole. Batukwataganya edduwa zonna z'owulira mu Luwarabu ku bannabbi ab'enjawulo abajjanga bazisaba. Yusufu alayhi salaam, tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ayyuba alayhi salaam yamirwa ki? Yali Yunus ne Ayyubu n'ebizibu bye. Buli nabbi n'ebizibu yajjanga bimutuukako ayina edduwa gye yakozesanga. Tukwataganye. Kati abasinga naffe tutera nnyo okunoonya edduwa ey'Oluwarabu ekola mu bifo eby'enjawulo. Kano kakwate nnyo kategeere nnyo. Buli eyajjanga afuna obwetaavu mu bannabbi n'embalongoofu ku dduwa z'owulira baalajja baakozesanga okusaba Allah, tewaliwo malayika yonna Allah gye yamutumira muyigiriza dduwa gye basomerawo. Oba obitegedde simanyi. Ayyubu, Yunusu alayhi salaam, mu kyennyanja eri mu lubuto Allah yamutumira malayika nti wano eno yedduwa yaawo. Ayyubu ng'alwadde ali ku ndiri embeera egaanye, Allah yamutumira malayika mugaa nti saba edduwa y'eno. Akanyigo konna omuntu mwaba, ebigambo byonna byayinza okukozesa okunnyonnyola Allah embeera mwali n'obwetaavu bwe yedduwa yaawo. Akanyigo konna omuntu kaalimu, ebigambo byonna byayinza okukozesa okunnyonnyola Allah embeera mwali n'obulumi mwali yedduwa yaawo esooka. Jjayo ebigambo byo byonna ebiraga ennaku yo. Ffe bye tutera bijjayo ng'olina omugagga gw'osinkanye. Kwolwo n'ezziga lijja. Nga ne baba nkubuulire nze. Simalina kumambo yeewunya nze gw'olaba. Sirika naawe. Yogera. Kati byonna ogenda obbiwunza nga ne ng'olabye kuba wojjidde wano. Ogenza okujja muruka bagitomedde ejjo yonna yaweddewo. Yeerabidde nti gwe tebaatomedde muruka, baatomedde gwe kennyini.
Idhan Allah tumusabenga tabaraka taala n'ebigambo byonna ebijja ennaku yaffe ebitegeeza ebizibu byaffe. Edduwa ez'amakumi ana ng'abantu bafudde, edduwa mu Ramadani ez'abafu mu Busiraamu tezirinako njigiriza yonna. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yafa sibi bisibo 9 nga n'abafu yali abayina. Khadija yali yafa. Tukwataganye tewaliwo kisibo kyonna kye balombera Khadija dduwa. Nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam bwafa Abubakar yamuddira mu bigere. Nabbi yafa omwezi gwali gwakumeka gwakusatu Rabi'il Awwal ng'ogw'omwenda Ramadani era baasiiba. Mwalimu edduwa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati Haji kitawe yali wa bbeeyi nnyo okusinga omubaka sallallahu alaihi wasallam, oba maama we yali wa bbeeyi nnyo okusinga Khadija. Edduwa twandizijjaawo, twandigidde ku dduwa ya Khadija, twandigidde ku Umaru ng'alombye edduwa ya Abubakari, kuba Umaru yagenda okujja mu buyinza akulembera Abasiraamu emyaka 10 n'ebbanga lyasobamu nga Abubakari afudde. Twandigidde ku Umaru nti mu kisibo mwalimu edduwa yani ya Abubakari temwali. Era ffe ezo tezirina bujulizi, kuli kuyiya kwaffe kwaba walimu oluvannyuma lw'obukodo bwammwe, musumulukukemu nammwe mulimba. Wallahi abamu muyitawo wali be bayita abasalafu. Allahu akbar, bate bali mu kiti kyabwe. Tabuliki mulala, tabuliki mute, nakuwa ebiri akusaba accountability ote kumwezaazanya. Tukyuseemu ampuliriza bawali bannange olwombo siri kumabbo ku bikituli naye amazima tugoogere. Bani byakiyaayi bino bya Nabbi azze byalinga ffe ku mawuledi. Nabbi najja mwenna ne muyimirira mumwanirize ng'ali luddawo. Sheekh aba kimanyidde ddala bulungi nti akagayimirire ngalina ne tukuŋŋanya ebirabo Nabbi byagenda nabyo. Ekayabwe omumuyika wa Imamu yakuŋŋanyiza ebirabo bya Nabbi yeekwese nabyo mu toyireti. Imamu yasattidde ng'ebirabo bya Nabbi babibbye ninga bya Nabbi si bituufu. Nabbi tajja sallallahu alaihi wasallam yafa n'okuzika kwakolwa kutya kwaggwa. Ne Sheikh akimanyi naye alina bayiya. Mulimba nammwe mulimba. Bwe tunakyusa mu biizinani tuyitiriza okusaddaka yayanira nnyo okusabira. Sheikh oyo musange mu emitwalo egi muge nti edduwa ya maama sabira nnyo ku maama wange gwe genda wallahi agenda mumusabira. Sekamu emitwalo 10 mu bbaasa agenda ogisumulwa nga toliiyo, agenda kukwata ku mutwe yaziine. Edduwa zagenda okuweereza tabyesabira. Salla omwana n'omusumulirero byonna teeka baraka 2 mujje mutaase byonna byakusabira oga nti yana anonanga wuwo. Tuyayanira okusabirwa naddala mu bawalimu n'abeetaavu abasinga obungi. Wallahi Allah ateeka obwetaavu mu muntu ng'omwe emitwalo egi naafa nga takwerabidde emitwalo egi nayogererega nti simanyi na kumanya Allah ng'oyina abaddu bo. Omwana ono bulijjo Musiraamu bw'ati ya Rabbi saballa omutaase byonna. Kati abo abayayana batyo nga beerabidde bokosebera ne baziweereza gwe teweegomba baweza. Sanga omutumu omutwalo gumu tonyiga kirala. Omuntu eyitaga muga nti nsabira ng'omuwadde sente siya. Idhan tuyitiriza okusaddaka ko n'emirimu gyonna emituufu wakati mu kwekenneenya ennyo amazima ga la ilaha illallah zaffe. Toddamu kweraliikirira bikwata ku duniya. Ekisemberayo ddala mu bigambo byange wallahi bwe tuneetegereza la ilaha illallah olwetegereza Allah n'atuggusa ku bw'amazima bwayo n'atunywereza ku yo, eggwanga lino Allah jjaddi tusikiza. Baagala oba tebakola ki? Nga tetulwanaganyina nga tewali kyasi kyonna kifulumye ng'abantu basiramukidde ddala. Obukulembeze bwawo nawe baba Allah bubaleetera. Funa ekyokulabirako nga Allah akkiriza ne tusiramukira ddala ne tukkiriza nti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Nga Allah akkiriza ne tusiramukira ddala ne tukkiriza nti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Nga Allah akkiriza ne tusiramukira ddala ne tukkiriza nti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Nga Allah akkiriza ne tusiramukira ddala ne tukkiriza nti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Nga Allah akkiriza ne tusiramukira ddala ne tukkiriza nti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Nga Allah akkiriza ne tusiramukira ddala ne tukkiriza nti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Nga Allah akkiriza ne tusiramukira ddala ne tukkiriza nti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Nga Allah akkiriza ne tusiramukira ddala ne tukkiriza nti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Nga Allah akkiriza ne tusiramukira ddala ne tukkiriza nti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Nga Allah akkiriza ne tusiramukira ddala ne tukkiriza nti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Nga Allah akkiriza ne tusiramukira ddala ne tukkiriza nti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna. Nga Allah akkiri
tukati Allah wekitiibwa mu myaka 3 mu maaso eggwanga Uganda obukulembeze ffe tubwagala kuba kiri tukutte Allah ffe kubye tukutte obuyinza obutuleetera tugenda kuzaala abaana nga basiraamu mu bungi. Jabiri nazaala abaana baaga, Isma nazaala ameka, Yasini nazaala aga, Nsubuga nazaala namwaba. Mu myaka 3 mu maaso musiraamu ki Allah gwayinza okuleeta yesimbewo ne tutawangula? Nigeria emu ku nniya ze baaleeta tuzale ba halali va ku biweereza emmere. Nigeria nniya gye baaleeta kyatuuka ekiseera bakalooli bajja ne beegayirira bwegayiriza nti mbutuufu naffe muleke tukulemberengako ng'akalulu konna wonna we kaba kabadde bafunikira Yasini akalidde. Tukwatagana tusiramuke byonna Allah jabbireeta tukkanye nti Allah wekitiibwa yaliisa yalabirira ebitonde bye yekka byonna. Tukwataganye omuzadde otwale buvunaanyizibwa abaana basome eddiini. Omwana nga ekyokukola akimanyi wonna waabaali nga yadde taata takola ki taliiwo nga ye ekyokukola akimanyi. Mbakakasa mu bungi bw'abasiraamu nga Allah akkiriza ne tuzaala abaana nga ababazadde basiraamu, abasiraamu ne bazaala basiraamu. Buli department buli ministry abaana asingamu bo gye bajja kuba baki katuta eyo gye tutandikira okulya kukakana ng'erusi abantu nga ddala basiraamu ddala ng'erusi yaliko mwesigwa ddala eryo Pawulo ayinza omwesimbako. Even tunyweze eddiini yaffe obwesige bwo bwonna busse mwani mu Allah w'ekitiibwa tabaraka taala, obwesige mu mirimu gyo, obwesige mu kulya kw'abaana n'okusoma kwabwe, obwesige mu bulamu bwo bwonna tubuteekemu Allah tabaraka taala. Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh, yenna ateeka obwesige mu Allah byonna bimumalira. Fabarakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum wa waffaqana Allahu jami'a lima yuhibbu wa yarda. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.